Agange mbeera waswa Emmanuel muli mutya mikono gyaffe gye musinzira kansuubire muli bulungi obulamu bugamba butya mwebale kuwangaala mwebale nnyo n'okuba nga mubeerayo Abiva Organic Access Building Dr. Senjobe Richard oyo professional organic doctor ngeno mugambe nti oli mulwadde kyonna ekikuluma mukubire essimu musindikire message mugambe mangambye tojjanjabye osula ndejje ebisigadde mujja kubisootinga Access Building wali namba y'essimu wali ku screen ebaawo mukoneko mwebale nnyo okuba nga musinzira mwena batuwagira era tubabuuzaako nnyo ensonga z'amamiraako zetukyalimu atugeza kuba nga tuzetegereza because that lady became part of us so twebaza mwena abasindika ebirowoozo abakera ku makyane mufaayo bambi omukyalo ono mwamwagala ate Katonda akyamwadde omukisa ku nsi ya Mukama ne twebaza abamafiino badde nnyo for this lady wafuuka na muganda we maama we kati munange obukambwe bulingo obukambwe mwalabe story ya mama Miracle yasoose abantu banyivu nnyo era nga bino bye birowoozo abantu basabye mama Fina akole naye abasinga obungi baagala omusajja ono agobe mu nnyumba kubanga bagamba nti mama Fina yanunula ennyumba ate nga bwe kiri so beebuuza lwaki mama Miracle agobwa mu nnyumba ng'ate mukyala katusooke tufune ku busungu abantu be balina amaloboozi game ge mumpeereza gagiragazanya mukko then bwe gamala okuggwa tukomewo n'olugendo bwe rubadde olaba mama Miracle okutuuka olwaleero. Mwami Emma nkulamusizza nnyo osiibye otya byebaleko weebale kutuweereza kakati mwami Emma aka kasajja tekajja kumanyira mukazi jjukira ennyumba mama Fina yaginunula si bwe kyali baali bagisinga nti ekitegeeza ennyumba ya mukazi aka kasajja tukawaabire ku poliisi bakasibe bakateekeko n'amateeka obutaddamu kulinnyirira wakaawo kabaleke awaka wabeere nti wa mukazi namwe akakantu kaleme tuzimbako ate ennyumba etaliiko mabaati bwe tunaakabikkiriza tunaakomawa kasibibwe Emma mukwano sigenda sooka kubuuzaako kantuukire ku nsonga emabegako awo nafuna ekirooto ekirooto ekyo kyali kya famire y'abantu bana era nga boolaba maama w'oyo omwana bamuyita mama Miracle ne taata Miracle naye sijja kulimba nti feesi nalaba zaabo naye nga nalaba famire y'abantu bana nga bambi omukyala ali mu mbeera enyigirizibwa omusajja naye nti nali ngenze kukyala wa ssenga wange naye nga nnemera kusenga mugamba omukyala agende emutundwe Christian Fellowship nga kyenjogera mu kirooto ng'era mu kirooto ndaba nti omukyala alina ekizibu n'omwami we si bwe buzibu naye omwami we balina ekizibu nga kiva bweru kye batayinza tegeera ng'abantu wabula nga mbalemeddeko nemedde ku ssenga wange kuba nali ku bugenyi nga sisobola kwogera nabo naye nga ngamba ssenga wange gamba omukyala oyo agendeko emutundwe kaakati maze ennaku ndowooza obanga 3 nyawu kyankiroota naye buli lunaku neegayirira Mukama mugamba Mukama ekirooto kye wampa bantu kyabo nga sibategeere ekirooto kye wampa nga sibategeere nga nsaba Mukama abandage munange mbadde ndi wano nga ndaba akatambi nga ndabira ddala yeeyo famire gye naloose ne mama Miracle engeri gy'abadde ayogeramu ebintu bye n'amaziga engeri gy'agakaabye era nga ndabira ddala embeera gye nalabye mu kirooto omukazi ng'akaaba olw'omusajja kati munnange mukulu Emma nkusaba omukyala omugambe agendeko emutundwe ku kyaki asabe agende mu bapya ate engeri gy'alabiseeko ku social media takkiriza muntu yenna muteegera ku mulyango mulimba nti ngenda kulaga musumba ngenda kukola ki agende just abuuze kyaki y'abapya agende mu kyaki asomesebwe ajja kufuna ansa kubanze bwe nti bwe nafunye ekirooto sigendangako mutundwe naye nga nze bwe nti omukirooto bwe nabadde nkifuna nga ndi mukaka agende emutundwe naye nga ngamba ssenga wange nadi ngenza okyalira omukyala mugamba agende emutundwe kati munnange obubaka maama Miracle bumumpeere agende asabeko
agende Mutundwe. Waswa Emmanuel nkulamusizza kansubire nti oli bulungi weebale kutuweereza ne okubonaabona sikufa waswa amamerako oyo bwe obufumbo buganye ayiye ekirala temumumusibaayo nnyo mulaba abasajja batta abakazi lwakubalemerako lwakubeesibako oba okitegeera kuba baaba yamukuwa dda naye nga tamuviira kubonaabona sikufa. Nze kati omusajja yasula mu nyumba nga ninakuweerwa mwezi gumu nakuga nembanga ewe naye kati mwebaza luli nali musabira kufa naye kati mwebaza okundekawo akugoba yakuwa ekkubo maama Mirako yandibadde mumuleka ne mutamukaka kubeera mu bufumbo obwo babuuza otwala obulamu bulamu abakazi baabwe nalaba mulemedde nga ate yalabika ayinayo omukyalo omulala kati ayinza okuba nga ayinayo omukyalo omulala kyembadde ngamba. Emma gyebali ku ssebo asubire nti oli bulungi niwe bali tuweereza. Emma ndabyeko vidiyo ya maama Miracle. Mwami Emma tubeere benkanya oba mubeere benkanya. Maama Fiina ye yanunula ennyumba ya maama Miracle fena bu vidiyo tubulina. Mu vidiyo bwonna tubulina nga maama Fiina anunula ennyumba ya maama Miracle ng'aginunula yamuwa ssente omusajja yali yagisinga. Maama Fiina n'anunula ennyumba ya maama Miracle. Emma omusajja bamusibe mwenyini maama Fiina tumwegayiridde aveeyo angoba omusajja mu nnyumba wekiba kyetaagisa genda mu kkooti. Maama Fiina Emma mugende mu kkooti lwaki omusajja amalako omukazi emirembe sikulimba fenna tuli ku kyeyo tukikuba abasajja tumalako mirembe naye maama Fiina ye yanunula ennyumba y'omusajja lwaki omukazi amalako Emma nkusaba onziremu lwaki omusajja amalako omukazi emirembe. Emma mu butuufu nze mpulidde ne ka vidiyo nga njagala nakkaaba lwaki omukazi ayagala lwaki omusajja amalako omukazi emirembe lwaki omusajja amalako omukazi emirembe. Maama Fiina ye yakwata ennyumba n'aginunula ku poliisi mu bbanka gye yali agisinze kati omukazi akakasajja asinga kali ludda waakatalina mukazi simanyangabira nowaakaku singa ali ludda wa lwaki taviira omukazi y'omukazi n'afuna emirembe. Maama Fiina mwennyini ye yanunula ennyumba bannaye nze mpulira Emma nedda. Maama Fiina mwennyini aveeyo bambi tumwegayiridde ayimirireko mu bintu bya maama Miracle ebyo ebyennyumba. Maama Fiina mwennyini ye yanunula ennyumba ya maama Miracle. Akasajja bakakube mu kkooti akasajja bakakube ku polisi bakasibe ebyebitambiza byekanywa bakasibe. Mwabula bannaye temwagala ku vidiyo mungi bweraba. Awasuza otya Emma kansubire nti oli bulungi tomanyi sekumanyi naye nalabyeko ku puroguramu ya maama Miracle. Emma lwaki toyogerako ne maama Fiina? Maama Fiina n'abeera n'abaana ba maama Miracle. Maama Miracle ne mumupangira n'ajja n'akola n'ajja ku kyeyo kubanga oyo omukazi okukaaba amaziga eri omusajja tekirina makulu. Abasajja bafuuka bazibu ojja n'okola n'okolerera abaana bo mu maaso n'ofuna emirembe. Ffenna twaliko abafumbo abasajja ne batulemerera ne tukaaba naye nga ne bye tukaaba tebirina makulu paka we twakyesonyiwa ne tugamba katutambule tugende tunoonye ssente ezisobola okutubeezaawo. Emma omukazi bw'aba ne ssente tabulwa amwagala okitegeera. So maama Miracle bw'anajja n'akola ave mu kukaaba ajja akole abasajja ajja kubafuna abamwagala kubanga ajja kuba ayina ye ndowooza yange. Hello Emma gyebaliko amanya mpitibwa Saranina ndi wano Dubai. Banange mwebale tuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala. Emma ngenda kwogera ku nsonga ya maama Miracle. Emma abawala tuli eno bakangamba abakazi tuli eno tuyise mu mbeera ey'okusoomoozebwa embeera embi embeera etanyuma byebimu ku byatuwaliriza tujje tukolerera abaana baffe twesonyiwe ku baami abatuufu luli basanga mu maaso. Then n'ekirala maama Miracle mulamu
mama Miracle akyayina obulamu, mama Miracle ayina emikono, mama Miracle muwala muto ali mu myaka gyaffe. Nze nno nandibadde ngamba nti yessaawa mama Miracle ave mu byakyafu ne bwateeka abaana be, ffenna abaana baffe twabaleka Uganda mu bajjajja baabwe, mu basenga baabwe, mu basisita baffe. Natugamba katugende tukolerera abaana. Oba ogenda kusaba onootuusaawa Emma, tetuganye muliwo mutuyamba, mutuyambye. S4 Media, Mayanga SB4, Emma, Alani Cruz, muliwo mutuyambye. Okitegeera mutuyambye. n'omulala bamuyita onakola Zula amazima umaru, mutuyambye. naye mugenda tuyamba paka ddi? Twelwana okokka ebintu ebimu tubiveemu. mama Miracle akwate ekkubo ajje either Dubai, agende either Saudi Arabia, akole obwakadama. Nze ndi mu kiyumba e Dubai, nkola mu kiyumba, sigamba nti nali njagala, naye yembeera gye yalimu nagituukamu. Omusajja nga tasasula rent, omusajja tayagala kuweerera baana, buli bukya ajja nakakodyo kapya kulaba nga akuggyako. mama Miracle, mama Fina amuyambye, amutuusiza wamutuusiza. So kati ku ssaawa eno asituka agambe nti nedda ekimala kimala. Nze akasajja kabbaake nakala mu maaso ga mama Fina, musankazi akolera otyo nayo nebbanga noba nga tosobola kumukubira simu mwebaza. Ate kati bakuyambye, ate kati obulaminga omukazi mbu yamutwala mama Fina n'amuvuma. mama Fina yali tamuvuma, yali amunyonyola bunyonyozi. Kitegeera Emma, tukusaabusabi njogera nga nze Kadaama ndi Dubai, ndi mu kiyumba, naye mama Miracle ave mubiri anaasabiriza paka dde. Akwate kuba ajja akolera abaana be, ne bwana afunye miliyoni 10 Uganda, miliyoni 15 ajja kuba afunye waatandikira. Ffenna twava e Uganda nga tuli bulungi, nga tuyitamu eyo embeera gy'alimu. Anaabeera mu kamera paka ddi nga waliyo abantu abalema, abatalina mikono, abatalina magulu. Abo bo banaabayamba batya? Bamuzibe nga ye mulala talina ki naye nga ye alina kuyambibwa. ne mama Miracle alina emikono n'amagulu. Tulekayo abaana ba myezi 7, oweewe yawezeza n'emyaka 2, Miracle oba wa myaka 4 oba 3, oli buli wa myaka 2. Ekitegeera ajja akole mama Miracle ave mubiri. Emma, beera bulungi mukwano, mwebale tuweereza banaye, tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo kye muba mumanya. Emma, SB4, Alan Cruz ne Umar Zula amazima, banaye mutubeererawo, tubaagala nnyo. Pozi n'ekirala Emma, mama Miracle akwate abaana abo, abawe sisita we, ebyagambe byogenda byakasasiro tekigenda muyamba. Akwate abaana abawe sisita we. Emma, nze njagala okubulira, nze omusajja namusanga Kampala nga nsoma, musajja mu Tanzania gwe nazaalamu abaana. Okitegeera naye natuuka ku extent nga ngenda bakwata mbasuule ye Tanzania. Nazaala wange nangamba nedda, woba baleeta mu mirembe baleete, naye oba olina omutugo osobola balekera, nze ndi mabegawo, funa omutugolekera abaana bo. Okitegeera abaana bange ne mbakwata ne mbalekera sisita wange, era taata w'abaana bange omuto ye yanonako omutabani wange omukulu n'amutwala, n'ensigaza omuto. Sisita wange yamwina, akwate abaana abawe sisita we. Nange simusapoti nga kuwa ekyo kisajja baana, ekisajja ekisiru ekitalina magezi kibayambye okutuuka ku extent. Oyo mwana Miracle singa yafa n'okufa, naye kati olw'okubanga alaba nti omwana yagongobala, omwana mulamu singa yafa. Okitegeera nze ndi mabega wa mama Miracle, naye mama Miracle byawoza nti agende Kasasiro, era singa kibadde kisoboka wandi mufondingidde ka audio kano. Akwate kubalekera abaana sisita be, applying passport wa oba tumukolera kusonda sente za passport. Tugisonde passport, ffe Kadaama tujja kwekolamu omuntu, tugisonde passport. Tulina zi group tugisonde, ajja akole. Oba mmwe mwennyini byasaba obuyambi, musabe obuyambi nga mumukolera passport express, agende akwate sente z'abamuwadde, agende mu kampuni, agende Saudi Arabia, oba alina sente ajje Dubai. Ze mba mumusondedde, ajje mu kiyumba akole. Abakazi tuli eno si lwa bulungi Emma, tulina ebizibu byaffe ku mitima ebitusogama tukatubeere mbawalabu batuwuube tukuute amaamu, naye nga tumanyi gye bujja, tujja kulya bulungi n'abaana baffe. Okitegeera mama Miracle ave mu byokkaaba, twakaabakaaba dda ne tukoowa n'ogamba mutuufu ekimala kimala, nga wagambye ekimala kimala. Mama Miracle akwate abaana abawe sisita we, alinnye ennyonyi, agende Saudi Arabia, Qatar, Dubai, akole. Myaka 2 mitono nnyo, myaka 2 mitono. Tulira aminze nali nakajangamba ndiweza ddi omwaka, naye kati ndaba nga ate ndi kumpi ngenda kukwata ku mwaka gumu na kitundu. Malenzire Uganda abiveeko mama Miracle
ebyokukaaba abiveeko Emma naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala ate akwebaza nnyo ku kyomukoledde. Mwami Emma nkulamusizza nnyo osiibye otya gyebaleko weebale kutuweereza. Kakati mwami Emma akakasajja tekajja kumanyira mukazi. Jjukira ennyumba Mama Fina ye yaginunula si bwe kyali. Ebirowoozo mubiwulidde, abantu bakambwe bitya, abantu banyiivu, abantu si basanyufu yadde n'akatini. Abamu bamugamba gende bweru, beetegefu okumusondera ssente, abamu bagamba omukyala omusajja akwatibwa akubwa ekibooko n'ebisigalidde. Ebirowoozo byammwe ndi mukakafu ti mami wamwe omulungi Mama Fina alina okuba nga abifunye, kubanga ensi yonna erifaalinga ku ye olw'ensonga we believe eno family eri mu mikono gye. Somo yabifunye anti I'm very sure abifunye era ajja kwongera obyetegereza. Any action gy'anaasalawo gye tujja okuteekinga ku kina bakizzeeko, naye ng'abantu mubawulidde tewali nsonga lwaki Mama Mira kasula kasasiro ng'ennyumba yaabwe baagizimba ate nga mami yagibagulira. Mbadde nsaba twongere okukufolowinga ensonga zino gye zaava. Mama Mira ku mwana baamwokya okusinza ebyogerwa, baamwokya ebbanga liyise. Mama Fina yava gye yava ng'omwana avunda alina mu ddwaliro nga tebamanyi na kiddako, era singa si Mama Fina omwana singa yafadde ono yajja n'atandikira mu kutaasa omwana omuliro n'atandika okumujjanjaba. Bwe yavaawo n'anunula ennyumba. Bwe yavaawo nze ngenda okuba miitinga, mujjukira omwana Nahiya eyamuyimbira akayimba bwe nasooka ku miitinga family eno era bitwatandikira enkolagana. Mbadde nsaba producer ngo omukulu Edgar Wycliffe Sali asooke abateereko ku mboozi nga bwe zeetambula. Bwe twatandika ddala okugenda okumiitinga Mama Fina, bwazze nga akwata ssente ng'azibawa, bwazze nga alabirira family eno ng'oluganda lwabwe. Tulabeko ne ku neeyisa omusajja zaze yeeyisaamu. Abasajja mwetereezi waliwo levo wootuuka ng'osula n'omuntu nga mwembi ababiri wayinza okuba akattamoni. Embeera weetuuse obumanga mu nju musulamu nga teri abuuza munne, teri ayagala munne. Ekibagatta nju kakkana akusonyiye agenda kujjanjaba mbeera. Okiraba ng'ekibagatta nju buli omu agasijja kulekera mukazi nju n'ono agasijja kulekera musajja nju. Okiraba abo abantu bangi nnyo mu society. Bwe mutuuka ku mbeera eyo kiba kitegeeza mulina kwetereeza ng'omu yatamwa munne. Mama mulina kwetereeza. Kalina sugaga omusajja yamukoowa n'oyo agamba nti kantuuka naye nze mwagala. Abaagala bakolayo bati kuseba abaagala bawa. Omuntu aba ayagala mukyala wa muwa, omuntu aba ayagala mukyala wa muwaanako, omuntu aba ayagala mukyala wa mufaako, omuntu aba ayagala mukyala we aleka byonna n'aba ng'obulamu bwe mukyala we n'abaana be. Kati gwe obulamu bwo buli ku ani? Tebuli ku baana, tebuli ku mukyala. Abantu bamanyi mu ddwaliro Emma ebba wange kubanga yagendayo n'atwala omwana. Naye nga ye omuntu gw'embeera naye mu nnyumba, omuntu gw'endeta ssente ne mugamba zino tukole nga tanfuddeeko. Mami ekintu ekyo kiruma. Banaye nze omwami wange simuswaza naye mpulirako ye mami. Ntuuka n'ekiseera nga mpulira njagala kwetuga kwejjawo. Naye nze nguma lw'abaana bange. Kati lwaki wavaawo? Navaawo yenyirinyiri najjaga nnoonya nakonjera ebigambo mbunyina abasajja bayitirivu. Naye nga navaawo mwesonyiwe neme kutuuka kweyo mbeera. Mami mbadde nteesa oli mukyala kansala mulungi. Badde nsaba tugenda kujjako kamera bafunemu moment omukyala ne bbaawe ate siko bakansolingemu. Kati waliwo bakoze Nze sinange bakoze bazimbye amaanyi balina abaana kubanga okusinziira engeri gy'abonyaabonyezzaamu omukazi n'abonyabonya n'abaana. ajja kukyuka ono mukulu we eddagala tulogamu omusajja omulala ajja kukyuka maama agenda kukyuka kubanga anti gwe bukakafu ki bw'olina asobola okukyuka ng'omutereeza naye talina future. Ono gwe mbuuza abantu tulina okunoonyanga future z'abantu. Ebintu ebimu twali tetubimanyi naye kati tubitegedde. Talina muganda mwe. Lwaki mwagala kumala bimanjira mu lujjudde lw'abantu? Lwaki babatuuza? Lwaki temwatuula kyogamba sibagambangako? Fulira ssente kati emwogera ku fulira.
Kawesi different. Abeddwaliro ko bo tebalina buzibu balina kutuuka kubanga twakola luli wawampanebeera bwankyakasa mukolako lubyo ne bamukolera kinana mwezi zokoleke mami milioni 3 mwemeka mukulu olinako sente mmeka gwe nga taata abeera bize omukulu abeera bize nnyo tafuna budde aba bize ng'akola ki kolakolerera abaana bange gamweke anisasira zizino nnyo tweyanza nnyo mami tweyanzege tweyanziza nnyo maama bannange nzikiza kukwatako obukwasi mu ngalo webale nnyo mama Miracle mama tweyanziza nnyo tweyanzege Miracle akwate ku ssente ze akwata ku ssente zo ezo ssente za ddwaliro abeeyo akagambo kagamba mami yogera nnyo Miracle bamumazeemu dda amaanyi ogenda kukube bigawanga ebinyenye ebyomugamba mami tuyanza mama akaabye nnyo n'amumalamu amaanyi ndawoze katonda zeewo owulidde Tata Miracle yeeyanze ama mweyanze mami nze musaagala kunneeyanza wadde akatono taata Miracle tonneeyanza muba neeyanza gwe sikukkiriza katusubye nti okukumya okukaaba bamala kugambako n'okuneeyanza mama tweyanziza bamala kugambako n'okweyanza zino milioni 2 zizuza Miracle kulyako buli tweyanziza nnyo maama tweyanzeege mami yankyaye era weetonde funo oba otekawo kadaala oteewo buteewo biki neyanza nnyo mami neyanze mami tweyanziza mami kansuzeemu leero ng'ensi ewulira kukikola otya nakati emasooka oleke kati nze ate zaaluguddemu kuba twakoze appointment nga tulina okugenda mu kyalo nzize engulu amami lusonyiwa ndi mutabani otonyiigira siina mutawaana bwesonyiwa nsonyiwa Emma ngejjo kikubamu bw'okkiriza ndi kulevondala sagala naye mbadde njasaaba mami mubuuzeeko wangi mbadde njabuuzako ku mami nze nkubuulira nze nkutya n'okutya mami wankyaye mami wankyaye weetonde bane mami nsonyiwa mwetondere tokwata ku Miracle sonyiwe bambi ebo kokikubira Miracle netooza ku mami ate Miracle waawonera ajja wano Miracle waawonera ajja wano nawe wankyaye mama taata Miracle nze manyi bingi basinga aye kanoono yankyaye bannange abadde akwagala awaliwo ayinza omunsi maama Miracle yogera amazima omusajja maama amuloge mama Miracle omukyala mulokole katonda gwosinza tasobola kukuvaamu kati oli waddemu eitha okumusabira oba agende oba amutereze ogenda kusaba katonda tumusaba ya mami tereza naye nga kigamba abantu katonda tumusaba naye wabeerawo omuntu gwolaba nga yeetaagamu ate obangiyite natti nga yeetaagamu ku natti ey'amaanyi abasajja bangi abalinga ono omusajja abakazi bangi bakaaba abakazi bangi bakaaba ate oluusi nga n'abasajja sente bazirina naye ng'okwata emiliyoni 2 aziwa omukazi lutalo n'okwata amugwira akayumba lutalo omuwaaki agwejekaana ebya bebi ogambye bebi mami bano baloge loga bano baloga obutabalekera amuyita bebi bwalabye ku ssente ng'oggye bulenga kale n'oba n'akawumbi sobola kuloga mwana w'abendi ngenda kujjayo tolina mugaso mami tweyanziza nnyo ate okutuddiramu naye ema olwanyi olutalo nesibifo bannange abantu bano balwanya olutalo nze mbadde omanyi abantu bangi batusuubira okubatetunywa omuntu abeemu ak'obuntu
omuntu atalina Deri mu SB. omuntu atalina neyerekereza ng'omunaga akanyamba omwana omulabe kinkutteko naye omuntu n'otayibazibwa okiraba era ekyo nkigamba n'abantu bonna bannaga abandaba nti bw'oba olina omuntu oba olina muganda oba mukwano nga alina keyali akkwedi n'oba akuwadde nusu bitaano ekigambo neeyanziza kikulu Mamirako tulage kusente. omuntu alina okusiima n'abantu abatasiima sente zikwatirwa waggulu ensi ezirabe Milioni 6. tebula nti Bank of Uganda mmanyi yawali makati ono bagita Bank of Africa Alaali. Bakitegeeme tusiimye tusasa Agwe toyina byosiimye. eno bagita Bank of what? Ng'okwagazaaki. Bank of Africa si Bank of Uganda zenkuwulira oli ku ddaala liryo ina gavumenti namba wale matugga ate saa musanze ku ddwaliro kyandiyitiridde saa musanze kyekyo kale nasukuga nga bwe tugambye nti bagende basasule then ofuneko nga bwe tugambye okoleyo akadaala oteekemu emmere oteekewo obunyaanya oteekewo biki obe ng'osobola okulabirira ki ntunda amanda era ngenda kuwamba tomukwatirira Ate oyo tasangawo emmere ewaka. otunda manda naye tokamuwanga mama efe bw'oba omaliriza ojojo kakadyo genda kusindikirawo ng'omwana akuba enduulu alokadyo genda kusindikako omwana gwe bali bafera naye no batera nnyo okuntuukirira abaana era nga kusindika kusimya okola kino era n'otabuka n'obuga balinga abacankana abatamanyi nti osangibwa wantu wamu njagala okikondeko ku namba naye bwe byabulijjo bantu ba Facebook nti mama Fina siri ku Facebook mama Fina sigabira bugagga ku Facebook sigabira mukisa ku Facebook mama Fina ayina enamba esooka eri 0772 45 8 eyokubiri eri 0782 95 17 21 abantu basinga okufera era babwerwe mama Fina oli mu bbanga ensi ekukutte oyagala mama Fina olina bitambo olina majini bakukyawanga nansubuga ebyo bituwe bitu oba olina okunoonya mama Fina n'okakasiza ddala oba si ekyo kigamba abantu Emma nti ati noonya ku vidiyo yawe ku mama Fina diso kuki naye abantu n'okubanga bamanyi nti mama Fina mu Uganda yasembayo oli agwira omufere ng'ali ku Facebook n'atekayo enamba n'amugamba weereze ssente bwezi ku ofiisi ntandika ebizibu byokebere bajjajja bakolewe bati mama Fina bweyogana naye mu ddoboozi olaba nemmira kamanyi eddoboozi lya mama Fina ate gwe owebweru mubimbi mpita wandiika ate enkola lwa sande ati si tuma omuntu nti ngende mama Fina ebulenga olabo bajali okusinga lwogamba lwakuba abantu bwe batuma abamu nabo bakyamu oli wamutuma ate nga naye afera oli amutumye so n'olwekyo mbegalidde abasebo ne bannyabo ate si okunoonya mama Fina bakubbe tonnoonya ndika just nyakyensaba kitono olaba sisita yankwadde akasimu kifaananyi kifu ekyange sirina kamera simu eno ngenda kugwira esimu sirina bwendi kamera ngenda kugwira esimu oyagala kya iPhone ki njagala kukwata kugula kamera Ayagala kamera. oyagala kamera eno tolina kamera lwaki sisirina ngemazima kamera bazitunda mmeka ziri wakati wa milioni 5 7 kisinza level y'owoli ngenda kugwira kamera mazima ekifaananyi kifu kibakikolera okusima ngenda Dubai ngenda kwetera kamera ojja kumpa gy'oyagala ogipandike ate otuusa wali oluzi obako obusembayo bwosobola okugamba abasajja abaleeyo abakya bafamire zaabwe naobwa nagamba bangi nnyo ebitundu ndowooza 9 ku 10 abasajja tebafa ku bakyala yensonga lwaki owira baga nti bamaama kati webahiro ba Uganda naye nze mmanyi nti gye buva bukoma nze nege gye neetunuuliramu nga mama Fina nti kino ekyabasajja obutafa ku bakyala si kyakatandika kati mama Fina nandisomye kuba maama yafa ali muto nga nina emyaka ndowooza ng'etaano naye mutunulire mu mama Fina senga kyali yasoma senga kikyayongera ku ggwanga nayina taata teyasobola kunsomesa naye essaawa zino ate nze gwe bafunamu nti olwaliro omwana omusuulirira osuulirira abaana bo naye mu maaso bw'olina okufunamu naye omwana ajja kusigaza ekifaananyi nti taata tekigenda nange kunva ku mutima taata teyafaayo
omwana oyo asigazaamu ekifaananyi taati yafaayo manya tagenda kwagala obulamu bwe bwonna ajja kuyamba be ntagenda kwagala so n'olwekyo nsaba abaami muleme kulowooza nti bajja bayitanga mama fiina baluka mulabira abaana era obuufu muli bamukwano museyalinga obulamu kyangu nnyo mukyala obanga obadde omulina ng'oyenda naye abaana bo guno musaayi Miracle tocha gyafunye bukyatandika kulwala gyafunye nennyina tocha eyo Miracle tegenda muva ku mutima obulamu bwe bwonna tocha gyafunye akaaba agudde eno ne maama agudde eri okiraba Miracle oli agala taatawo ng'okuze oli mugwire mmotoka ng'okuze tajja musonyiwa so n'olwekyo senga ofaayo n'omwana alina future gy'otasobola kutegeera be mama fiina b'enkya okiraba kati essaawa zino bwewandiyitiddemu okufuna ebirungi ate tumufuddeko so nsaba abataata tugezeeko okubanga tukolagana ne bakyala baffe bulungi omukyala wakubadde mwawukanye sigala ng'oli taata ekikufuula taata z'ensawo zino gwe mukwano gw'olaga abaana tujja kufuuka taata nga tolina busobozi obwo yensonga lwaki osanga abakyala nga babakoze ebintu babendeddeko oluusi bakusiraanyiza ate ebiseera ebisinga n'abaami abagazi ng'omukazi amaze mu maka emyaka 25 alina n'abaana 6 ng'omusajja tavanga ugamba nti kankugwire akataka kankugwire kino oba okiraba naye ng'ali ku ansa y'abakazi so n'olwekyo mbasaba omwana mwana musaayi mama fino lwaliro enyamba Miracle tata Miracle tuwumbawumba Miracle ajjanja mami atubeeredde lwakisa mukama atubeeredde lwakisa mami ajjanja Miracle amasomero bagenda kugulawo ogamye ku bujjanji tuna yadde 10 plani zuta obeera bize nnyo tena yadde obudde obukubesimu kwebaza school fees opulaninza otya eri mutabani oli musajja mumala kutunza wano kamera mami kamuwadde etaano tata Miracle tumaleke ensonga nkulu tata Miracle eno ensonga nkulu ajjanjabibwa alina okusoma wano obuufu tubugenda Emma wano tufuna tutunulidde tata Miracle tata Miracle ffenna ffe tukutaddeko amaaso oli musajja mukozi obeera bize nnyo tofuna budde yadde oba okuba ekyokusoma tukikutunuuliza twagala Miracle ku ssomero oba okoze otya oyo topangisa oba osaza magezi ki oli musajja olina emikono 2 mugula 2 okola oli musajja mukozi Miracle tetugenda musondera school fees Miracle alina okusoma ate alina okusoma abasobola gaguliramu awatali ekyo tugenda kutwala mu kooti ekyo nkubuulira gwe wakira ku makya n'omuzaala kati fayo nga taata nadde mmaliriddanga nti bwe bajja wano sente zizembawaze ngenda okukoma kuba enoonyeze sente zinaasembayo okujjanjaba omwana mami tujjanjabe Miracle kulwa SB4 media tujjanjabe Miracle ekya school fees mami ekya school fees tujja kulambulanga Miracle ku ssomero alina okusoma nawe wamugjawo oyo nabawuzaho oba si yeyi yeyo wamugjawa nempulira obusungu mami twayanziza nnyo mukama akutukumire abalabye akatambika Emma mu commentinga mami nga wali mama waffe nti bwetumukaabirira atusangulako amaziga kituukiridde atusanguddeko amaziga mama Miracle afunye ku ssanyu Miracle agenda kujjanjabibwa tata Miracle agudde mu bintu ogenda kusomesa omwana sisuubira nti bagenda kumusondera school fees bagenda musondera so sharing nga katambi kano esiba ziri ku screen mami waffe mukubireko tojja mama fina ku Facebook utaliiko mama fina ku Facebook utaliiko ate si mulungi mu kuwandiika so siri mulungi mu kuwandiika mumanye ekyantuukako ddoboozi okay bera bulungi once again oli w'amaanyi otuweesiza ekitiibwa n'okusinga ekirala nze ekisinga obukulu bwe neeyama ekintu bwe mba sikikola mba sijja kikola
kyoyanziza bwe mba nakikola gwe kankuwa engalo munnange ono namugambye asule ewaka omukyala ayagala kusula kasasiro maama nange bansonyiwa ekirala ono omukyala alina ekyama kyasirikidde ziri zewamuwa bwe yazimuggyako mbw'oli yamugwa mu bulago nezo azeesunze kati yeetaga Emma yagenda osula ne ssente beera siriya zino sente za mbu ssente yamugwa mu bulago bwe yamugwa mu bulago era zo sente nemugamba sente nyina ebyazikozesa nze mpuwa omwana mudwaliro ne mudwaliro era namuwoninga nemugamba sente ziri ku akawunti yo yese toziteeka mu ku akawunti era naziteekayo ezimu naye zo tozimuwa mugende mu ddwaliro bukadde buna bwa ddwaliro zino balansi wo tumala kusula bbiiri kwata ku ssente zino wamma kubeera ekifaananyi amera kasoko era kyasirwakuliga tirisito jagira mu ngalo zo nga njikusindikira gwe nkwekakasa ejja kutuuka nkwekakasa kiwulidde naye bwe munaddayo mumuze mulaavu mbu ndoozamu abasoose okweyagala esinga zaagadde wamma yesu talinaako wadde olwatano yesu ani yesu kale kyoyanziza mweba kusubscribinga mwenamena mikono gyaffe batugoberedde thank you so much mama fina mwesabire emirembe ayongere okubeerawo singa twali tugaba emyaka nandisaze kujjange nemuwaako n'agatta ku bulamu bwe kubanga obulamu bwaffe bangi bobeezezaawo bangi okyababeezaawo simanyi kyakugamba fe abali mu bintu bya charity nze spifo n'abasigadde otuweeseza ekitiibwa amanya gaffe gakusega amaanyi kulw'amaanyi ge webale nnyo semera okuloza obasobola nomuyita taata oyo oba muyita taata oyo lwaki omuyita taata miraku oli taata gwe ddala bakuteeka mu kifaananyi ky'abataata olaba ne taata atalina waya ku mutwe ne taata eyawunga ne taata eyagwa eddalu bw'asanga omwana we amukwata n'amuweeweeta ate eddalu ne lijja luvannyuma bakuyita taata gwe toli taata nze nga maama fiina ndi mukoowu ekyo ekirabulira nze ndi mukoowu ndi mukoowu nditatamira ku mbadde manyi musajja muwanvu nnyo munene wa kitalo mbaye manyi akuumwa osobola okuyitibwa taata musajja gwe osobola okuyitibwa taata okuva dde wano sikumanyi tondabangako sikulabangako nenfuuka omuzira wa famire yo nange nina ennaku eyange nenkwata omwana ono toli taata bannange mbabuulire bannange ono si taata nasubuka onnenyaki tewali okoze buli kimu tewali kyotakoze mami naye nsasira nange sina nakuweereza eddoboozi nekugamba nti bensobola okuyamba leka sirina nange ndi munaku ate nze sina yannyamba naye okuva kudde wano Emma n'abatulaba omwana gwe baakwata wali osuubira okuba nti ono omwana ayinza okubeera kino naye osula mu nju n'omwami wo n'omubikka nako ne waaba teyeebise n'omubikka neweebikka n'okyusa omukyala kitukakatako maama fiina kimukakatako era talina wayinza gaanira kujjanjaba Miracle mpaka ensi yonna okimanyi nti omwami ono mbadde sirina tuyinza n'omulaba okuva kudde wano nga nyingira ewaabwe natikkula ebintu mu mwana batalina naye waliko okimanyi nti omusajja oyo yalimu nembuuza nasubuga baawaliwa mwali
Mami munange sasira. Mkwano gwa mwana sayo yokuda. Yampe mmere ya mitwalo asatu musanvu. Tugenda ffenna. Oyo mulaba. Yatukubako limu. Asinzira omuntu asinzidde Bulaya aweereza emitwalo gy'asatu oba 5. Aweereza famire gy'atalabangako. Taata n'ogaana okwebaza. Ne weebaka mu nju n'ofuluuta n'okeesa enju gye nanunula nga bagitwala. Naye n'otakwata wadde. Kale kwata akasimu kiinako omuntu. Tetugambe nti tukolera bakunsi batusiime. Ne ak'omuntu ka buntu kuba omuntu muntu. Nekizaamu amaanyi. Kizaamu n'oyanda banafuna ekizibu nti Mama Fiina kanyambe mune gundi ya simu olaba ne bwawalira mulwadde ajjawo kumujjanjaba n'atereera bulungi nnyo naye oba oli awona kwesi bunagamba Mama Fiina mune neyanze ekizibu kyange kyawona Mama Fiina ne bazza munnange webale kunkolako naye akasajja adde okungambako nti weebale kununula nju omanyi milioni ze zigenze ku mwana ono ozimanyi naye ono omwami amanyi milioni zenyonoye ku mwana ono ataligenda mwana ono taligenda kugula mmotoka agimpi taligenda kunzimbira nje taligenda kunkolera birungi agenda bikolera taata mama tusonyiwe okulanga mama tawade disappointed kwanze nadde manyi ye ekyo kyonna nti yali yakikola kwanze nadde siriye naye tusaba kutusaasira tusaba kusembera kola nkubire close shot awe bakyo mami simukulekera lwakyo liye taata we musula mungi n'omwami wo mami yansobera noleze essuuka mami yansobera oyo sasira nze nange yakusobera ate ng'olina n'omuwere saasira muwala wo mami nze siyinza kugamba mami nze siyinza kunyumiza mami nkubulire nsasira munange toleka mwana wange ani asobola kumuyamba ani asobola kumuyamba bonna bamulekawo ani asobola mami gw'omujjanjabye ng'avaamu embunye omwana wange mpaka kati ani gwe ngenda okunyumiza nyambe ani gwe ngenda okugamba nyambe mundeke mami munange tundeko mami munange kwegayiridde nsasira naba omwana wange bwafaanana gw'omutuusiza wano naba omwana wange bwafaanana gw'omutuusiza wano mami munange leero nsasira Emane kamna mami lekasasira mami mnange sasira mama mirako nange byasoba ko omuntu mami sasira mnange mami tozirika mami sasira mangu kakana mami njagalo ngamba kakana oli maso ga mama oli maso ge mami nena nsuluka omusango gwange mami sigugu talina musango nawe talina musango omusango gwoli mami omusango gugwakunyonjoleye ng'omuntu omusango gugwakunyonjole mama mirako kati gwenyonyola kozi kweyava yeso obutabangako maka mubaawo kanjagala mmanye kozi kweyava onyonyole ABCD okuba nti tewamanyaako mwana wo ng'ayokeddwa wamanyaako ng'omwana we ayokeddwa mama saaliwo nali mu kibira mamira kunankubira nagamba nti ki nti omwana wamwokyeza nanga mamira kwayidde mbale nsaba ogumenga omusajja otunnyonnyola wamanyako nyuma Mama Fiina ajjanjaba omwana era wamanyako nti abantu bonna ensi yonna yasonda ssente eyambe ku mwana ono era mirako waali kati mama gwamujjanjabe obadde ondowooleza ki obadde ondowooleza Mirako amala okulanga wezza emyaka 18 gyonna ebaza kirabo ki kyobadde ondowooleza okumpa
Okimanyi nti mwabavumiriza abasajja? Okimanyi nti kati omwana ali alaba TV ali ku social media ayinza n'okutya okufumbira olw'okubanga gwe. Kati kuyita nti gw'oli ki? Omukyalo nayitako Senaga amununula enju ng'enju bagitwala. Ozasete yazijja kuzanunula. Enamba ya makina olyogezezaako kuginoonya. Okay, mama Mira kayina enamba ya mama Fina. Wali omukulira mama Fina, gwenga omusajja mu maka. Mubeera mwine mwebaka ne mukyalo ne mukumba mulaba omwana ono atambula kati aseka anywa ne muga kyokka embwa eyo yeebale yatukolera kati embwa we yeekubye nga mulinga baga nti mama Fina ye sente zaffe Mama Mira kagezezaako naye onera maama waffe. Maama mwekitegeeza maama wo tomwebaza. Kale nzikiriza maama wa Uganda. Maama wo tomwebaza nga akoledde ekirungi. Era bwe walyanga emmere wamwe tewafumbyamu olw'okuba nnyoko yagifumbye. Bwe walyanga emmere wamwe teweebazanga olw'okuba nnyoko afumbye emmere. Lwaki muwira nti abagagga bakoowu? Nze maama Fina ndi mukazi munaku. Naye kireetera abo abagagga ogaana okuyamba baba baakoowa. Ekigaana abantu okuyamba n'owira nti omuntu ali oba aliwo oba mugagga oba ali Bulaayi oba aliwa aba yayamba famire ye, famire neefuuka kizibu. N'agamba kati ngivuddeko. Tolowooza ni mu nsi tewali atayagala kuyamba. Abantu bonna baagala okuyamba. Oli asinziira bwe n'akwata 10,000 n'alukwa Emma n'agamba twalira famire yeesula enjala. Ne oyina atavaayo kwebaza. Oyina abeera ne maama we nga tasiima naga nkooye. Oyina abeera n'abantu ng'ayamba n'agamba nkooye. So sigamba nti nze kanze akuwa naye abantu bakoowu bannange. N'okwata sente ezisukka $3,000,000. Ze nsobola okugulamu pooti n'enzimbiramu abaana bange. Ze nsobola okuzimbamu pooti n'enguliramu abaana bange n'engakamba zimbire. Omuntu anoonya bunoonya muntu amuwa mutwalo oba emitwalo 3 nga yavunda agende mu ddwaliro afune empeke. Naye nenkwata omwana eyaliko tosuubira nti oyinza n'okukwata bwoti okuva ku dde wano musajja gwe nga tosobola kwebaza nga ffe tulina abakozi wakakolera mulimu noga nti bambi we bali kunkoledde ebbanga lyonkoledde onkoledde. N'afumba mmere ewoma n'omugamu naye bali kufumba emmere ya leero ng'ewoomi naye n'otakwata simu kkubira muntu nti maama Fina nenkulaba ku social media ate nga oyina esibifo gati oyo n'alinnya amaka gange nzinza amaka gange nze lwavaayo kutuuka n'ajati nga bagemu abeeyokyedde omwana mufuniyeko sente. Ntuuka noga nti oba nakyo nenkikkiriza nti gwe yali emabega w'okwokya omwana kuba kati ntandise okulowooza ebintu bingi. Nti oba gwe yayokya omwana wo. Mami mbadde nteesa. Tata Miraku oyinza okuba olina obusungu gy'ali nga bungi naye ku lwa Miraku yamba. Nze naweereza eddoboozi naweereza ono mwenyini maama we ne mugamba nansubuga ebyange n'emmira ku bikoze eki bino bye tuyamba omuntu okubeera naga nti kikkakatako abamu ne batukana okuva weeraga kirabe kyeraga yensonga lwaki nagamba nti mbikomeza ne mugamba nakoze eddoboozi nga nti baawo ebbanga lino nezijjanjabidde omwana olusukka mu mwaka tamanyanga nti maama Fina yajjanjaba omwana buli fulumya miliyoni mmeka niyo omusajja wasobola kuba simu kwebaza. Omanyi nteesa Tata Miraku osobola omusonyiwa wonna weyagalidde naye ku lwa Miraku manyi twetaaga bujjanjabi kuba operation eddako operation Miraku eddako operation eddako ya nnaku z'omwezi 23
ogwe 10 kekapa bakenda kuweereza nga biro eriko miliyoni 3.8 eddako ate nibayiseyo myezi 3 ate tukole endala kuba olwe bamujjanjaba bamusala abalina okuddamu n'awummula asokaddemu azimba omubiri naye nga sofa badde batambudde kati 23 ogwe 10 kati obalaba akakololaja nekakuweerezaawo then ye feedback gyebakola ki tatamira olibadde okumusonyiwa yonna oba wayise omwaka oba myezi omusonyiwu naye kukyamira kumanyi totuvaamu olutalo twatwandika twali ffenna wamirako ngezaako lwaki appointment gyewampadde okugenda kirwadde tugenda nzize n'abantu bange yamba muganda maaso twemenya kubanza ejandaga nti tegeddejo ebisinga obungi ate era tuyinza okuba nga tetumanyi kooti yali mukisenge ekiri mu kisenge kyabwe tetubimanyi walabyeko nasuganga nenyabbawe n'abatula mwalabyeko nasuganga nenyabbawe agabaneze ebyo sibimanyi naye ngaamufumbira nasibatufumbira bawe yandekerera ng'omuntu kati nkugambe ki nange navaako lwaki tewaŋŋamba nti mundogere oba omwaka lwaki toŋŋamba nti mundogere nzaaloga wano abasajja mu nsi yonna lwaki oba omwaka tewaŋŋamba nti mundogere ate nga nawe oli munju kati obwire omwetaaga mu kulogera kakane oba tukyamwagala bakuloge wakoba mukyalawo kyevula abakazi babaloga nemuuza lwaki babaloga era kyevula lumbando gw'omusajja mulogesa bumalirire kuba oli mukyala olumirirwa bakyala banne era mukyalo gwa nnyo abasajja alina asugatukanye omusajja obiro omusajja yatuka kubongoza namukowa mame wakati waliwo abaana bange muleke ewakakomolwa abaana bange sagala omusajja omusajja tayogera nange omusajja takola kimame omusajja muleke wamukowa yetava munju n'atamba n'agenda omukazi n'asubuga okuwasente akayimba okavemu yenyini ng'omuntu tampuliriza namugamba ntambulanze kamalwaliro mami namanyi nakyo kijajabira mwana wange nagenda kuyatukadde ndi waneeno managenda bwomugamba tawulira mami kati nze nyinza kola mami sina kyenyinza kola mami sina kyenyinza kola katonda akkiriza kunsonyiwa nze mami nze nsonyiwa olawo omwana wange gw'omutusiza wano omwana wange yali avaamu envunyu gwe wannyamba ng'omanyi timiraka anywa amata ng'omanyi timiraka yambala obulungi mami tewali muntu mulala amanyi banaye munyambe munekayirireko banange munyambe nsobola kukekana nekuwulira gwe tomanyi makulu gali mu mami nomanyi nze kyekaze nyinza okumanya tewali asobola kumwenkana tukitegeera sokokakane mami omukyalo ono amaziba gayitamu galaba oba oliyawo kati bawe yamukaabya eririwo wakati manyi omusajja simanyi kyenamukola uyo mubuuze amamirako ulira kyayogedde mami mami neyanziza wama neyanziza kubanga onsasidde banange mubirabye bulungi nnyo twongera okwebaza oli mukyala muzira nnyo nyini ddala njagala tujjukire ebiseera ebyaliwo ng'omukyalo naakaaba mujjukira ebiseera ebyo taata Miraka n'agamba nti mama Fina amuvumu naye nga ddala yali amuvuma oba basajja kwesiriwaza
Mwongera okwetegereza embeera mutambulidde ey'obujjanjabi we twagendera ku kosu bwe baze bagraftinga skin y'omwana oyo bwe baze bamukolako zonna nga sene mama Fina isasula mpaka jjo juzi wano neze bagenda omukolako very soon ng'ennaku z'omwezi no za 23 maaso awo agenda kuba akolebwako era bina mama Fina zenga fundinga budget yo n'okubanga ensonga zikwasaganya obulamu bwa family eno buzibu nnyo nyinyi ddala omukyala lwafuna esente n'obulamu bwe okutawa ng'obuterera omusajja ng'abusiranya amukuba amubbako sente amutulugunya nga nekyasembyeyo kwekera ku makya n'amugobaganya maka amaka Amafina ge yasobola okulwanira okukomyawo ono lodi gabagobyemu n'otunula ne weewunya ensi bwetambula. Nsaba mwongera okwetegereza bwe bizinga bitambula mugezeeko ku reflectinga mutwala akaseera kano nga musiima emirimu mama Fina gyakoze n'okulaba family eno Katonda wajagijje kukyusa weeri. Emmanuel osubscribe ku mikutu gyaffe gyombi omukutu gwa Waswa Emma n'ogwa Trust Media Uganda obulamu kansubire bulungi. Ennaku z'omwezi leero ziri si 12 leero ziri 12 enkya zigenda kuba 13. Lwaki nemedde nnyo ku ennaku z'omwezi kwe kubeera nti olunaku lwa nga 13 nzijukira nabagambako nti olunaku lwali lw'okuzza Miracle mu ddwaliro Miracle Musinguzi era nga njogo olunaku lwaleero ntuukidde mu maka gaabwe okulabika nti nteekateeka olugendo lwabwe balabike nti baddizibwayo mu ddwaliro. Omutabani oyo Miracle mumujjukira bulungi nnyo eyayokebwa omuliro yakwebaza mama Fina ekisooka kya byonna yakiriyalinga biiru yonna ey'obujjanjabi bwa Miracle ne tusobola okubanga ekintu tukirovinga. So nolwekyo nkomyewo buto sente bazituwa era twakiriyalinga buli kimu kusajja leero teri kye babanja ekyo njalo kibategeeza teri abanji badde 10 buli kimu twakikavalinga lwe twagenda mu ddwaliro era nga sente z'omukyala mama Fina zonna yali yazituwa era ntusula buli kimu kati. So ne batuwa ebbanga lya myezi ng'ebiri twali mu Gwakutaano zijjukira nga 13 ne batugamba twalina okubanga tumutwala addeyo mu ddwaliro. So nziza okulabika kati ntunulira embeera gye bagenda obeeramu nnaku lwaleero n'okuteekateeka olugendo lwabwe wenjogera Miracle eno. Sooka gye Miracle ombuzeeko oli otya? Sooka gye wano katono obulamu bulungi obulamu buli butya? Yono Miracle Musinguzi owonye kyukamu konkulabe bannaaye sooka okyukemu katono okimanyi nti ovuddemu omuntu mulamba kati omukono guwonye gutambudde sofa tugenda mu ddwaliro wa tuli mu maka gaabwe tugenda kuba tusinkana family n'okuba nga twogeraganyako nabo kazukenje katono Miracle sooka osigaleko nonimina tukenfuna ebyalo mbale ndabide mask wow najjomuza wansi anyway kanyambala twajjira mask banne omuntu alabye kale Miracle yandi kwenye wali tusikane mama wabana mami oli otya? Obulamu how are you baby girl? Baby ani? Baby blessing okuze tosha sembera keno cameraman katono uli otya? Ojja kwongera ku ddoboozi sembera keno katono nankonasa omukulu nafune ku ddoboozi okemukene wansi tubenga tuliziganya. Okay oli bulungi nyongera ku ddoboozi microphone ebenge kusika ndi bulungi. Emma muli mutya? Je tule obulamu bulungi. Okay Miracle oli otya? Tupa ku sente zisinamu neyanziza kala mpaddeyo ebisatu zino zange ale sizizza. Mama w'abaana obulamu si bubi bitambula bulungi. Mama w'abaana muleke tufaayo kakati enkya 13 leero 12 abantu sooka bawulire ki ekigenda obeera wenkya leero 12 leero lwe tutambula okuva ewaka okugenda ku koso gye bajjanjabira mu Musinguzi Miracle mwagalwa wammwe enkya nga 13 Miracle lwayingira theatre okumuoperatinga ekitundu ekimu ku mukono gwe. Sooka okitukemu katono ensi ekirabe bulungi nnyo abantu bwe badde bakujjanjaba muganda wange nno ze nkubuulira
bangi baweereza essaala n'osobola okuba ng'otereera. Tugenda kati kulongoosawa bagenda kulongoosawa wano kino ekibegabega olaba guno omukono gweyawula guno tegweyawula. Okay, nkitegedde bulungi. Wano ne wano wonawona bagenda alongoosaako eno yokka then wamala okuwona wano tuleko tuzeeko saidi zeeno. Ako nkutegedde bulungi nsooka otuule. Miracle gw'oli otya? Yongera ku ddoboozi naawe. Enkya tugenda mu theatre. Owulira otya? Totiddeeyo? Totiddeeyo? Wangi? Abantu sooka beebaze. Obabuulire nti enkya ogenda mu theatre bakusabire essaala. Bagambe bannayuganda bonna. Wangi? Kale mami ye musiibula omugabe mami ngenda mu theatre. Mugabe mami Fiina ngenda mu theatre kunzijanjaba. Mami ngenda mu theatre. Okay. Kunzijanjaba. Omugambe yeebale nnyo akasente bakasuwa tebatubanyaayo. Era tembera mudoyo ne mweralikira mbu ate tewali ssente. Okitegedde? Ssente mami yazisasula tewaliwo ku luli? Waliwo kale no kyekyo. Maama oli bulungi? Ndi bulungi. Tigundi sajja le ngenda kumala nakumeka. Ekyamazima nti ebiseera ebisinga bwe tugenda mu kosu tetumanyi tutambulira ku mateeka g'abadokita nga bwe babeera batukoze nti bayinza okugamba wiiki neggwako ne basumulula omukono nga si we bagwagala nemumalayo wiiki singa 2 wiiki emu kitundu oba ennaku naye nga tutambulira ku mateeka gaabwe bwe tutuuka ekkoso tetutambulira ku mateeka gaabwe. Mutambulira kugamba kiki ekikubeera mu birowoozo nga maama nga leero bwe tugenda owulira otya era olowooza ki? Nze nga Mama Miracle kiyinza kugamba nti mpulira okutya kuba nze nkimanyi ali mu nze w'amaanyi okusinga obulumi bwa Miracle. Nze omukyala asinza Katonda twala Miracle omudwayo nga ndi mugumu Miracle ajja kuvaayo bulungi. Nekirala ndi mugumu buli nakankananga abamuyita n'omutwala mu ddwaliro n'ogamba bakati zino zivudde. Naye olunaku lwaleero ndi mugumu era ndi musanyufu nti kubanga Miracle biru yonna mami yagisasula tebamubanja. Mami omuzira nga budde obubaka bw'omuweereza nga ye bumuweereza obubaka omugabe mami musooka omuweereza obubaka bw'olina. Ekisooka njagala kwebaza Maafiina kubanga mukyala muzadde azaala n'abatamukwatako. Ekyo kyo nange natyamudda ku ekyo nenga oba kikola atya kubanga Miracle kusiga nti oba mwana wa muganda we oba yali amumanyi naye njagala okumwebaza. Era ku lunaku lw'abazira namusindikira message ku WhatsApp ye nga mwagaliza olunaku lw'abazira kubanga ye muzira waffe kituufu yanunula Miracle. Wataali muntu yenna yagamba kanjanjabe Miracle n'ayimuka najja n'avaayo najjanjaba Miracle. Nyongera okumwebaza nnyo nkwebaza mami nti weebale nnyo weebalire ddala ojjangu okwo tusabira Mukama essaala buli lunaku akumpangaalize ne Miracle asobole okukulabako. Ebintu bitambule bulungi nnyo kijja kuba kyamaanyi ddala. Akakati sofa generally obulamu buli butya waka ng'ebidde byetubivuddeko nga gwe omuntu? Obulamu si bubi. COVID mumusanze mutya? Tubeerawo mpola mpola. Waaliyo fe atuluma? Tulina COVID. Ayagala kututta. Tulina COVID era tutusinda. Tulina COVID. Ani abagandize mulina? Gwotugambye beeko gwotugambye tulina COVID. Olina ekifuba kyo totusinda. Nange ekyange ekifuba obufuba kyemmanyi si COVID bannaye naye embeera bwe tubetambula. Anyway, Miracle bw'okomawo okuva mu ddwaliro ki ekinaddako wangi sofa kati nga gobulaba mutabani wo omulaba ali atya? Miracle taali bubi improvinze ali bulungi kyamazima mwebale kusaba nakujjanjaba Miracle ali bulungi. Nammwe nga bwe mumulaba si luli we yali yafaanana
nawe kukulaba kati Mirako yafuuka Mirako ali nomo Mirako azanyanga abaana babijjo Mirako alya bulungi nnyo emmere ye wekaba kawunga akalya bulungi guba muceere alya Mirako talina bulungi. Okay. Kale yoyo omukyala mumulabye soko tunuzeke kutono mumulabye embeera gye balimu Mirako Musinguzi leero tumuzeeyo mu ddwaliro era noza mu dakika ntono nnyo okuva kati ajja kuba atwalibwa mu ddwaliro ku Kosu gy'agenda okuba nga ajjanjabibwa alabike nti ate afuna ekiddako nga omanyi muba mugenda mu ddwaliro mulina okusaba ku ssaala si bwe kiri lwaki tetusabiddeyo ku ssaala tusabire esaala entonotono kwe tunaatambulira ffenna naye konootambulira otuuke bulungi sembe zaako nnyo omukyala tusabire esaala nze wase Emmanuel